President waffe yakubiriza abantu okuwasangana abavubuka okutandikira ku bafuuti soldiers okutuka ku bakulembeze bonna era abantu bakola amabaga naye nga toyinza kusangayo nti Kwizera awasa Kagame osanga Joel Senyonyi awasa Gundi Nubianli awasa mukyala we Mutoni Gundi Waisu Alex Mufumbira awasa mukyala we Gundi ne bafuuti soja bawasiza muganda nge Shafiki naye akawasa Jose kakati embeera ate neva ku yebisiyaga ne bagande kati struggle bagivaamu badda mu mbaga naye nkugamba nti kakati forward bebagamba nti twadda mu mbaga ate tuwagira tutya ebisiyaga naye nkomekera nga nkugamba nti Katonda teyebaka ate amazima galinga mpiso buli lwogezaako gatulira booti gakufumita lazima n'ogavira ne gakola ki obukadde buna obwa dola obwadde buweebwa gavumenti ya M7 nga buliko ne condition kukwata ku promotinga kitegeeza kutumbula nyati twaita President 7 yomu kubasinga okuvuma anti okuvuma M7 wajja ku TV na kugamba yabadde singa okuvuma abali ebisiyaga ajja ku TV na kugamba saagala kulaba musirikali wange akuba mwananchi owulira saagala kulaba Gundi akola bwati ne bwati ate bwamaliriza yeke nyini abasirikale bebe nyini enkeera ne batazebula mando ate nada ku TV na agamba yenze eyabalagidde batte zebula mando ku sente zibadde zijja mu government kakati ffe abazungu badde batuwa sente kituufu kaziyita mu bitongole bingi nnyo bibadde bijja sente nga ziyita mu bitongole by'abazungu era ne campaign batuwa panga kati olwedde Museveni bamala dde okumwindoosinga nti akomewo 2026 bazungu batuwa sente Museveni ayongere okutebenkeza Africa n'ensi yonna kutwaliza awamu so kakati abazungu bwe bamala okulaba nti etteeka Museveni yaliisa ne tugamba teriyo ffe bisiyaga tebikkirizibwa kakati okwo kutiisatiisa twali tunaba kuyisa tteeka nga tebayogeranga naye kati sayiro bavude you said tubale tuteekamu sente bweziti nga zabali babisiyaga bakole ki gavumenti yali eyogedde kwalo ne gaba bisiyaga bikkirizibwa ng'ekozesa sente z'abazungu tekibaddeewo so kakati muno kwekwata ku bisubi Museveni yamanya dda ffe n'atukwiza n'akuliza bannayuganda bagamba ne abazungu yessawa tutandiko beesalako okiwulira n'agamba bannayuganda mukole musasule emisolo era yali mubasuubuza ekkololo nabaga nze ŋŋenda nze tuuse uno myaka kati ndi mu 8 ŋŋenda eggwanga ndirekeramu mulina okuwa emisolo ajjagera Katonda akkiriza Katonda wali bakkiriza banga Museveni wadde ffe naffe tukologa okumukomera mu buyinza naye Katonda yasalawo Katonda bw'ali kandi Museveni agenda kukoma ku myaka 5 ng'akulembera eggwanga ajjaga kulembera nga yakulembeddemu abaana bafuutu soja basajja batu abatakola nga yadde mucaka nga Nyanzi kyamaani wa NRM amanyiddwa ajjidde namu ovulo yenjeru goyogerako ono yamugoba mu NRM ate ono alina obuyinza obugoba omuntu mu NRM ono yali badde agoba kitatta kuba kitatta bamusiba mu kooti y'amagye n'asigala nga kyamaani wa NRM n'olwayo ye kyamaani wa NRM kyamaani Nyanzi yena agiramu ovulo njeru bana abaana b'abantu abatalina kye bamanyi ne babaleeta ne babasimbisa layini beebati omukulu najja mbu alambulanyirire mukyala we omukyala n'omumanyi ye Babi Itungo Kyagulanyi ne Kyagulanyi kikwewunyisa bamwongerako mbu ye Kyagulanyi maana agenda okusiza abaana b'abantu obwereere Lubongo yanaleeta akagundi ne kakwata abaana b'abantu bagende nga bakima ku mulyango badde mbababuzeewo bafune be banayogera mu 2026 njagala okusembyayo kintu bakoze musango kyawo bajja tukuba omukisankamaleyo muganda wange abantu bantegeere bulungi yesebo ndi naawe njagala kujjawo ensonga y'ono gyayogerako first ono yetwaha honorable Twaha byali kwogera omanyi kino kyekizibu bannayuganda kye tulina ate ndowooza Mukama yatuwa Bobi Wine ng'ekirabo mu Uganda is a gift to Uganda essuubi ery'abannayuganda ery'enkya and we need to recognize that nze ngalo nkugambye nti ndi musajja akkiriza mu Katonda nga asindika Yesu nga ajja kunsaba abatamukkirizaamu ne bamukuba ne bamutwala ku musalaba n'akola ki at the end of the day bagenda okutegeera nti yali Mesiah azze okulokola bulamu bw'abantu the same thing happening to Kyagulanyi His Excellency ono kyalina okumanya nti bali abaana okubeera wali
n'okukola bye bakoze, they are exercising their constitutional right. There is what they call freedom of expression. Owulira nze okukuba saluti tekitegeeza nti n'okwata emmundu okuba omutusasi. I'm just expressing my happiness and hoping the person I'm doing it to. Okitegeera. So abaana abo okukola ebyo byonna bakola, they are actually applying constitution in their lives. Secondly, ono kyalina okugamba nti okutiisa abantu okufa. Ndowooza that's exactly what President Museveni has imparted in his agents. Waliwo abeeyita kubeera opposition, but ate babulabe nnyo wakiri ntambala n'omusajja ono ayambadde yeero naye nga sitambudde n'ono yayita kubeera opposition kubanga bano babi nnyo mpologoma mbi nnyo zino tezirya zino mpologoma mu bazirunda tebaziwa na mmere bazijjayo ku last time okulya zino zirya n'amagumba ono talya amagumba kyoboolaba bw'ayogera ono tayogeza bukyayi ate ono ayogeza bukyayi buyitirivu nnyo kati ono omusajja waba alina ekituufu intention z'okukyusa okugyawo nakyemalira tasobola kwogera bubi ku Kyagulanyi owulira bagamba omusota gw'okumpi gwokuba ki omusota omuggo oguli kumpi Kyagulanyi gw'omuggo oguli kumpi saawa zino mubuuze ani asobola okujja abaana Uganda ge balina essuubi okusinga Kyagulanyi saawa zino whether oyaga katamuli ati waabe yafuna bulumeka nange nsobola kwimira namuli ati waabe ne muwangula kalulu owulira katuwuliriza ng'amaliriza ono kyanjagala ategeere bino byokwogera mbwe simanyi Lubongo yayize Uganda okubeera w'amanyinja asatu kitegeeza nti olina okubeera wakyamu Lubongo yategeera amazima n'agamba I cannot be in the government erikuterrorizing abana Uganda agoberera amateeka n'avaayo okuva kwa Lubongo yawadde omugamba kiki kyali he has a right to go wherever he wants to go ate abasajja bano bawulira nti baba planting ensigo y'obukyayi ne tribalism ndozo owulira kagambye ng'omukyala wa Kyagulanyi bamuyita manya nateekacho oli bamuyita Lubongo ekitegeeza bo tebasobola kulwanira struggle kubanga bali mu system government that's wrong bantu bangi nnyo abanyankole abali kuyisibwa bubi nnyo abakiga n'abalala bali mu mbeera mbi nnyo nnyo n'okusinga gwe n'abanyarwanda waliwo abanyarwanda abali bubi nnyo nnyo batuluzima ne gavumenti eno bameka be baatangaga gavumenti ya Rwanda esindika abantu ne bajja ne babatira wano ne bagenda they don't have freedom right now what we are looking for actually Kyagulanyi talukulwanira abana Uganda bokka alukulwanira aba East Africans bokka bonna alukulwanira abana Congo alwanira aba Sudan alwanira aba Burundi alwanira why because bano basajja bano bibalese entalo ezo zonna n'okucyankalanya neighborhood ndozo wawulira wano CDF byayogera nagamba nja kulumba Kenya mwikemu nja kulumba nayogera bigambo agenda kulumba Southern Sudan nayongera ku Congo nayogera webuuze omuntu ayogera ebigambo ebyo byonna nga government esobola kuvaayo kukola ekintu ng'ekyo mbulira abaleeta mirembe obataleta mirembe so ono byagamba simanyi abaana b'abantu bagenda kufa bagenda kambuulire teri buli kimu kyonna kibeerako price ate tetugamba ani agenda batta kisooka ani bakoze iki Enefik Media twakatandike ku nsonga y'ebisiyaga sente ezibadde zijja mu ggwanga simanyi oba bazisaze tezigenda kuddamu kujja oba zazze miliyoni 4 eza dola USAID ebadde zituwa miliyoni 4 eza dola honorable Kwizera omunyalanda wa Bobi soko tukubire tochi nsonga neyanza mugota neyanzege government ya America mu nkola yayo ey'okubanga enyweza enkolagana ne n'amawanga ga Africa eyina donations zegenda ekola kyokka wakati mu kubanga ekola donations ezo ebaako ne interest nazo zeyagala so America tekera ku macha kuwa sente yayo nga teyina kyekusuubiramu wa kyekwagalako wakati mu sente zebadde wa Uganda almost $1 billion buli mwaka kubadde kuliko omutemo ogujja gwa bukadde buno obwa dola buli mwaka naye nga gwo gwa promotinga na protectinga interests eza community ya LGBT plus Q kakati twali wano nga tukola program ebisiyaga ebyo ebyakyaka ennyo wano olw'etteeka eryali liri mu parliament eryo nali wano ku record era obutambi bwe bunaasoboka bunaavaayo ne nkugamba nti tewali asibye wano bisiyaga nga Mwai Museveni ne gavumenti ye akola etteeka yennyini n'ayita eri bw'ati either etteeka ne libeera
nerijjeyayo semateeka oba constitutional court oba sekyo n'alina fuya mu implementation era nzijukira nali wano nga ndi ku record nenkugamba waliwo amabaala muno mu Kampala agamanyiddwa gabasiyazi pure nga ne bwogenda essaawa zino ojja kubalaba omusajja omulungi omugogofu omulungi nnyo nga bwolaba ne butwaho oyo naye nga yeetaddeko ne lipstick yeetaddeko ne yalingi ali wali alinze musajja munne gavumenti mu mbeera nga yakamala okuteekawo etteeka eryeitere tulowooza nti erina okutandika okwenforcinga naye nga tesobola kubakwata abantu abo kumbe Katonda wa National Unity Platform ateebaka essaawa yonna ajja kuleeta mazima era yamaze nagakyaliwo ebibiina birala anti kakati nze ndi wa National Unity Platform sogerera kibiina kirala kakati ebbanga lyonna ate okumanya ng'ebisiyaga bibi state oba gavumenti ya M7 ne bamashinale baayo bonna beesasula muli ba Dr. Abed bano bakagame n'abalala ne batandika okulaga nti National Unity Platform kyekibiina ekitumbula n'okutembeeta ebisiyaga wano mu ggwanga era ne batandika n'okuleetawo ebiboozibozi nti Honorable Mathias Mpuga yagobeddwa mu kibiina lwa nsonga ye yagaana okuwagira ebisiyaga Abedi kiri ku record ku mukolo gwe baali batongoza ekisinde kyabwe kya DA yagamba ye ebyamwawula ne Honorable Kyagulanyi Ssentamu bisiyaga waliwo ne kyenawulirako nti ekyayawula Nuupu n'Asumani basaalirwa Asumani kuleeta bbago lya bisiyaga mu Parliament Nuupu ne mukyawa ekitali kituufu kubanga ebbanga lyonna wano najjanga nkubuulira era mu butambi obwo najjanga nkulaga nti bwe twali tuyingira mu bukulembeze National Unity Platform ng'ejja pulezidenti waffe yakubiriza abantu okuwasaŋŋana abavubuka okutandikira ku bafuuti soldiers okutuuka ku bakulembeze bonna era abantu bakola amabaga naye nga toyinza kusangayo nti Kwizera awasa Kagame osanga Joel Ssenyonyi awasa Gundi Nubianli awasa mukyala we Mutoni Gundi Waisu Alex Mufumbira awasa mukyala we Gundi ne bafuuti soja bawasiza muganda nge Shafiki naye yakawasa Jose kakati embeera ate neeva ku byebisiyaga ne bagamba nti kati struggle bagivaamu badda mu mbaga naye nkugamba nti kakati be bagamba nti twadda mu mbaga ate tuwagira tutya ebisiyaga naye nenkomekera nga nkugamba nti Katonda teyeebaka ate amazima galinga mpiso buli lwogezaako gatulira booti gakufumita lazima n'ogavira ne gakola ki obukadde buna obwa dola obadde buweebwa gavumenti ya M7 nga buliko ne condition kukwata ku promotinga kitegeeza kutumbula naye ate twayita President Museveni omu kubasinga okuvuma anti okuvuma M7 bw'ajja ku TV n'akugamba yabadde asinga okuvuma abali ebisiyaga n'ajja ku TV n'akugamba saagala kulaba musirikale wange akuba mwanayingi owulira saagala kulaba Gundi akola bwati ne bwati ate bw'amaliriza ye kennyini abasirikale be bennyini enkeera ne battazebula mando ate nada ku TV n'agamba yenze eyabalagidde batte zebula mando yoyo Museveni kakati omu yoli akugamba nti era abakabe NRM bonna balina okuwagira ebbago ery'etteeka lino ery'ebisiyaga tetwagala bisiyaga it is obscene it is what naye nga ate alisivinga ssente naye nga wolabira ebikola by'omuntu nti asasula ekintu kiri kwe kulaba kye nagamba we negamba nti etteeka liyise kituufu ebibonerezo byongeddwamu waliwo enforcement egenda okukolebwa kampunzike na kino emiliyoni nye eza dola omuntu atamanyi bugazi bwa ssente ezo ayinza obutakitegeera naye kitegeeza bwebuwumbi nga 16 oba siringi za Uganda kitegeeza ezo ssente ze zibadde zikola ne ziweebwa abaana ne ziweebwa abavubuka ne zikola ki zigende zibayingize mu bisiyaga n'okubitumbula kubanga gavumenti ya America ze ssente zibadde wa gavumenti ye NRM eno okutumbula ebisiyaga njagala kumaliriza bwe nti nga kutegeeza ebisiyaga bijja kuggwa mu ggwanga nga gavumenti y'abantu bano teriiwo naye gavumenti ya M7 bwe naaba ekyali mu bukulembeze kuba ye ekyafaako kiri ekintu eki nenywereza ntya mu buyinza nfunye ntya ssente zino abasiyazi kambaleke community ebeere degenerated ekikulu nti tebalamuza ku ntebe ya bukulembeze Honorable neyanzege Henry wadde oli wekka nsaba omukulu omuleete atuule tusobole okutandika ate Rastaman ogenda kusembera wali
Rastaman yasembayo anti alina eddoboozi ly'eddungi mwesiga ate talina site eddoboozi lye lyesiga talina site naye abantu wamuwandiika bamulaba nti tasula bava mu lasita munne wamusayini ati no yava mu lasita munne abakyaliko abatugoberera ku Facebook nsaba henry basharinge mu groups ez'enjawulo tujja beebaza bannaye abatugoberera mwenna teri kintu kinyumawo kubanga wakateekayo vidiyo n'olaba nga abantu bagirabye dda era bw'olaba balabye programu ya honorable Twaha n'ogamba nti alhamdulillah naye ngenda basaba ekintu kimu kino ngenda kisabira ndowooza kuffe ffenna kuba abatulaba tewali gwe batanayisa abo ku gaali kuffe ffenna abali wano naye bannaye muneddiini zaffe muzirowoozeeko nalabe nga bafutusoja abatabukidde honorable Twaha musajja musiraamu katono nnyo olw'okuba nti nze ndi musajja wa demokrasiya nva mu kibiina ekya Forum for Democratic Change omuntu muleke ayolese endowooza ye naye wakiri wayi nalabe nga basusse bwe muleke omuntu abeera ne freedom okuexpressinga obusungu bwe kubanga ebiseera ebisinga abantu entegera yaffe ebayanjawulo ninetamale Henry yali ku kamera mujja musonyiwa kuba ali yekka Hassan Musa yafiida tusaba Mukama Katonda amugumye twegattiddako honorable okuva ebusiya nsaba muwulire ku Bannafric Media. Njagala kwebaza Katonda omukisa guno gwampadde okubanga negasse ku baganda bange nga twogera ku nsonga ezisobola okuyamba Uganda n'okweyongera okubikula amaaso g'abaana Uganda ku kituufu kyeki. Manya bampita Barasa Living Ouma Mabach from Busia Municipality. Amanya bampita Barasa Living Ouma Mabach okuva Busia District, Busia Municipality. Yes, besinzira okujjawa wewaka. Okay, tuyanze nakulwa leero tuli twogera ku nsonga ez'enjawulo, ensonga za miliyoni 4 ez'ebisiyaga ezijja mu ggwanga. Tugenda kwogera kalulu ke Kawempe wamu ne security gye twalabye eri ku kitebe kya Honorable Kyagulanyi erika wa government. Honorable Karegeya Kagame omwogezi wa NRM wa Kiso District. Tuli ku nsonga y'ebisiyaga muvudde ebbanga libadde ddene nga government yesamba ensonga eno era ng'etulaga nti opposition yekirimu ennyo naddala National Unity Platform. Trump okujja kwe yayolesezza nti ne NRM government ebadde efuna obukadde 4 obwa dola. Sente ezo mwakkiriza zaaki ez'ebisiyaga? Ndowooza babadde ba opposition naddala amyuka omwogezi wa NUP Mufumbira oluvannyuma lw'okulaba akatambi nga batunda kaadi agenda okukwatira aba Kawempe North card twalaba enteeseganya yayitingana akatambi ne Bwina atambula ng'omwagamba ne kaadi nga njagala nga chairman Nyanza agamba ojja teekawo ebina ku mmeeza tujja gikuwa kati bino byomba bikwataganira wane ati nzija ku statement Mufumbiro gye yakola. Kati abantu bamala okukaya ne bagayika kati kaadi ye Kawempe egenda tunibwa myuzi bina. Mufumbira najja n'agamba nti abazungu batusazeeko obuyambi era kakati naffe ekibiina okusobola okuyimirirawo tulina kutunda kye tulina. Yakyogera obutambi bujja kujja nga Mufumbira agamba nti ke kaseera tutunde naffe kye tulina okusobola okuyimirizaawo pati. Ne tugamba etegeeza ssente zino ez'abali b'ebisiyaga kituufu bino bye baakyawa Baaberi bye baakyawa Honorable Bone yaleeta etteeka basaalirwa kituufu NUP yali efuna ssente z'abali b'ebisiyaga kubanga Mufumbiro yayogera awo. Yes, so tuli ku ssente ezibadde zijja mu government. Kakati ffe abazungu badde batuwa ssente kituufu nga ziyita mu bitongole bingi nnyo ebibadde bijja ssente nga ziyita mu bitongole by'abazungu era ne campaign batuwa panga kati olwedde Museveni bamala dde okumwindoosinga nti akomewo 2026 bazungu batuwa ssente Museveni ayongere okutebenkeza Africa n'ensi yonna kutwaliza wamu. So kakati
abazungu bwe bamala okulaba nti etteeka Museveni yaliisa ne tugamba teriyo ffe ebisiyaga tebikkirizibwa kakati okwo kutiisatiisa lwaki twali tunaba kuyisa tteeka nga tebayogeranga naye kati sayiro bavude you said tubale tuteekamu ssente bwe ziti nga zabali ba bisiyaga bakole ki gavumenti yali eyogedde kwalo ne gaba ebisiyaga bikkirizibwa ng'ekozesa ssente z'abazungu tekibaddeewo so kakati muno kwekwata ku bisubi Museveni yamanya dda ffe n'atukwiza n'akuliza bannayuganda bagamba ne abazungu yessaawa tutandiko beesalako okiwulira naga bannayuganda mukole musasule emisolo era yali mubasuubuza ekkololo nabaga nze ŋŋenda nze tuuse uno myaka kati ndi mu 8 ŋŋenda eggwanga ndirekeramu mulina okuwa emisolo ajjagera Katonda akkiriza Katonda wali bakkiriza banga Museveni wadde ffe naffe tukologa okumukomera mu buyinza naye Katonda yasalawo Katonda bw'ali kandi Museveni agenda kukoma ku myaka 5 ng'akulembera eggwanga ajjaga kulembera asinge ku Paulo Biya myaka 43 ayinza n'okugamba akomereero ayinza n'okugamba nti kati sidda okiwulira kubanga nakugamba nti Museveni tayagalangako kulembera ggwanga naye bannayuganda be babeera bamwegayirira buli kaseera tewekirwa pulezidenti jangu weesimbewo wekirwa pulezidenti jangu okole ki so abazungu baleme kwekwasa ffe bade tebatuwasereza abisiyaga nga NRM babadde batuwa ssente kuyamba kati nga ku basiriimu okutambuza ebitongo n'ebirala baleme tusibako kya bisiyaga ensereza ebisiyaga zibadde ziyita mu opposition naddala Kavule okiwulira ssebo kubanga mufumbiro yayogedde n'agamba abazungu batusazeeko obuyambi kale tulina kugitunda era ne bagitunda bagiguziza na lukoola miliyoni 4 okiwulira ssebo so abazungu Trump tatwesibaako kiriwa no ekyo kyange obutambi bujja kuvayo ssebo bw'obanga gwe tuwakafunako nga mufumbiro ayogera aba fake olowooza tekuliko bannamule bagwera fake media tuyinza n'okuvaano nga bakansindikidde nga mufumbiro ayogera okiwulira ssebo nga yagamba nti tetulina ssente we tugenda kuzijja so nga mpunzika Trump aleme kubuzaabuza bannayuganda bw'oba naye yalabye ng'eggwanga limutendewalidde ng'alina kukutula buyambi bwa Afirika bujjawa ffe Uganda Museveni eggwanga kati walituusizza tusobola okweyimirizaawo era kyebulaba Permanent Secretary wa LC yagambye abali ku ddagala lya siriimu Uganda erina eddagala erimala wadde USAID yavuddewo mugera sigala nga mumire kyenagamba wano ti abannayuganda abawa Museveni bayitirivu kati abadde basiriimu babagumiza bagamba Museveni abeewo baba bagambye mukyasobola okumira eddagala paka emyaka nga 5 abali ku ddagala lya siriimu kubanga baba baweddemu essuubi baba bamazemu essuubi just bajjawo bujja USAID ne bakankana baba tugenda kukola tutya Museveni navayo nagamba no eddagala weeriri kuba tulikola eruzira so abazungu fetteeka twaliyisa dda teri bisiyaga wano ne banayogera mu babadde batuwa ssente bale tebaziwa NRM babadde baziwa NUP mukulu n'ataddewo obulimba ekiseka kiri kimu lwakuba nti bwana gundi yali agamba nti omukalukalu tajja musera bwana Juma naye nono ekyamazima bamulakidde naye nagaa nti awo wembwagala kubanga America weba ereeta obuyambi ebusitipulatinga nti nkuwa obuyambi buno one bwa financial nekuwa ssente oba yongera mu twabukuwa obuyambi bwabwe emala negamba nti bino bwa nguudo egamba buli kimu kibeera stipulated ssente zibadde very clear money $4 million to promote and protect the interests of the LGBT community twabigana simple as that ati kakati mwabigana ng'emyaka 5 mabega sente zibadde zijja okitegedde kakati mu mulembe gwa Biden gonna nga sente zonna zikola ki no wanda kyovola Museveni yasobola n'okugenda mu America omulembe gwa Biden kakati bwana Kagame waddano n'abuzabuze kwa clarifying akano ngende watwa mufumbiro yayogedde ndi batonda kadi ebyo ebbanga lyonna bizenga byogera mu national media platform naye era kyenjagala otegeere nti ffe process eyaffe ebeera fair ate ebeera nanjerufu nnyo bweti kakati ebyokutunda kaadi ndowooza ye yabimanyi honorable twa ndi naawe ensonga ya sente miliyoni 4 ez'ebisiyaga ndowooza g'omu ku badde balumiriza ennyo national media platform ku nsonga eno ndowooza kati kizze ku saidi ya gavumenti mukisa mulungi nti ebintu byetwogera bisigalako betwali nga twogera ku mbeera y'ebisiyaga
nakugamba nti tufunye ekizibu ekya General Museveni okubanga yeekulubeesa n'abali b'ebisiyaga era yaleese ekizibu ekinene mu ggwanga. Naye Robert Kyagulanyi Ssentamu tajja kwerabirwa. Be yali ku mikutu gy'abazungu n'ayogera kyere nti ye talina buzibu na bisiyaga. Ate ffe abaze bamugoberera nabali ba bisiyaga. Era ffe abadde bamugoberera twamulabako ng'alina abakungu abali b'ebisiyaga basisinkana n'atuuka n'okutambula ne Nubian nga ye mukyala. So kati bwe oyagala tuveewo miliyoni ennya ezibadde zijja mu gavumenti zibadde zijja nga ziriko amateeka n'obukwakkulizo. Era waliwo ne famasi ennamba ey'abasiyazi mu ddwaliro ekkulu e Mulago. Kuba buli munnansi akimanyi nti bw'olya ebisiyaga kwagala butayagala ofuna okubuleeki okuggwako. Kampita wano okukubiriza bannansi ba Uganda nti Mukama Katonda bye yali atutonda teyatutonda nga nsolo, atulaba n'ensolo nazo yaziwaamu okutegeera okutono nga ensolo ensajja egenda ku nkazi, ensolo ennume egenda ku nkazi. Ffe abasajja ne tutondebwa nga tulina nerves oba bwe tuyinza tubiyita obutonde n'obwagazi. Ojjawo obwagazi obusobola okugenda ku musajja muno. Tudde ku gavumenti okukkiriza miliyoni ennya. Kamaleyo ne kano ku bakyala n'abaami. Bw'ogenda n'omukyala bw'oba musajja ofuna essanyu oba oli awo osobola n'okufuna omwana. Bw'ogenda ne musajja muno ofuna ndwadde na bisiraani. Mpita wano okukolimira gavumenti ya General Museveni wamu ne mukoddomi we munnamawulire. Bafubye nnyo okupromotinga ebisagazi bino mu ggwanga lyaffe Uganda bo nga begaggawaza. Kuba bakimanyire ddala nti abaana baabwe n'abazzukulu tebasobola kuliibwa bisiyaga yadde okubirya olw'ensonga bbiri. Agamu ku mateeka n'obukwakkulizo ebigobererwa ku musiyazi kwefuula bagabi ba buyambi. Basanga ekitundu ekirimu abantu abankuseere ne beefuula abali mu bajuna. Nja kugereza ku bannaffe abali mu makomera kuba naliyokko manye embeera evaayo. Waliwo kye bayita ebisiike mu kkomera, naye omuntu alina ebisiike abeera naggwa dda mu kkomera. Naye ababaleetera abasibe ebisiike ebyo be bano be tuyita abagobi b'obuyambi. Era akamu ku bukwakkulizo oluvannyuma lw'okuwa ebisiike bye leero enkya ne luli ekiddirira kulya Levansi. Naye ogwo mulembe mulamba gwazizikirira Sodomu ne Gomora. Gavumenti okukkiriza obukadde buno obuna ate n'ebeeranga ebyegaana buli kaseera. Kuba waliwo kyentunuliramu ango zandibadde bbiri. Abawi b'obuyambi buno bwe babadde babuwa gavumenti we batunulira ate gavumenti nga egaana ebisiyaga bandikirayo mu ngeri ndala. Okugaana n'okwebuzaabuza bibiri bya njawulo. Gavumenti ya Uganda tegaanangako bisiyaga naye ebadde yeebuzaabuza kuba ekimanyi ffe obutonde bwaffe ng'Abafirika nga bannayuganda kalica yaffe tekkiririza mu bisiyaga. Kati General Museveni ne gavumenti ye ne banne babadde basiiga ekifaananyi eri abantu nti bakkiririza mu bisiyaga ne babivumirira. Naye ne balekawo akadirisita wansi abali b'ebisiyaga basobola okwetaayiza. Nze nakugamba nnyina ne bemmanyi abali okumpi n'eddwaliro e Nakasero okumpi ne State House nga tebabakwata. Waliwo ebbaala emu eri Kololaawo y'omu ku banene mu gavumenti nga tebabakwata. Sebo information gyenjala okuwa oba okujjukizaamu sebo Uganda tewagira bisiyaga. Era etteeka twaliisa gwe tubulire bulizi gye babirya. Gwe mbulya bulizi babirira wa. Kamanyiwo. Manyiwo sebe munyonyo. Kamuwa amanya. Omukulu ono njagala omutegeeza nti gavumenti ya General Museveni n'abagikulira beba yakulwanyisa bisiyaga esooke ekwate mukoddomi we munnamawulire eyatugamba nti agenda wali mu kibuga
akalenzi akaliira awo ebisodomo ne Gomora ku State Square yakalya omuntu aba ayogedde ekintu ng'ekyo Bwana Kagame tokiraba ayogedde ekintu ng'ekyo kitegeeza embeera Bwana Kagame gyayagala otutondawo yakonemesa kujjayo ensonga yange General Museveni agalewo amabaala amanene agamanyiddwa nti galimu ebisiyaga General Museveni leero kamwatulire nti waliwo wane waffe mu kitundu mu area wa tulagirire waliwo ekitundu ekifo ekisanyukirwamu nga kyomu ku bajaasi nga bazinyiramu bye bayita ebimansulo naye nga bakwata ebimansulo ebyo mu mabaala ne mu bifo ebisanyukirwamu eby'abantu ba bulijjo kambawe n'ekirala kya mugenzi eyafa kiri wano Kawempe ate era mwe muva ebisiyaga obusegu buli we buyitirira ekiddako butabanansa mu nkola y'obwereere njagala wonzikana kino lwaki mmwe ffe baani naddala gwe twaha babedi bwanika gurupu eyo eyina gurupu yammwe lwaki ogiyita gurupu yaffe mbona tiimu yagenda emasaka kuba banywanyibo naye waliyo ngenda mu maaso malirize mubadde njagala mu ddakiika emu kuba eno endaba budde lwaki mubadde siramuyiteeka nnyo ku national unity platform naye kino njagala okijjewo yawo statement eri gyompadde simanya Bobi Wine yagenda endumya dini mukazi we ekyo kireke ekyo kikyo nze namaze okyogera mpozi oyagala nkigaziya abantu bakitegeere bulungi kakati abantu abaagala okulumiriza Robert Kyagulanyi Ssentamu nti ayine ekkobaane n'okumanya ku busiyaga basinziira ku ye mwennyini be yali ku mukutu ogumu ebweru w'eggwanga n'akyogera nga munnamawulire akimubuuzizza nti we twawulirako nti wayimba oluyimba oluvumirira ebisiyaga okyayina endowooza y'emu n'agamba omuntu bw'akula akyuka sikyalina buzibu nabali babisiyaga naddamu n'agamba nze ngenda kubeera pulezidenti akulembera abantu bonna era nekireeta olwatika lunene wakati w'obukatuliki naye ne bamusibirako n'ekikokolo nga tagenda wa Lubaga kakati njagala okumalayo nekino katono be tuba twagala okuzimba eggwanga lyaffe twogere bye tusobola okukola bye tutasobola kukola tubireke nze navaayo ne ŋŋamba nti abagaba obuyambi kuba naffe abavuga livansi lwaki tebabuwaffe abasajja naddala abasiraamu nituwasa abakazi bangi nnyo netunyumirwa ne tuzaala abaana ne babeera bangi mu nsi ne lwaki babuwa bali ate abafuna n'ebirwadde kuba neki baagala kusaanyaawo naddala ffe abafirika tugwewo nja kujja information ajembe atojja kiragiro munzikirize kampumulemu katono ate nkome ono honorable Mabachi sobola okubeera nga tuyongere ku nsonga eno tukyalina okugira ku nsonga ya security awamu akalulu ke Kawempe n'ensonga ya Bank of Uganda obudde tunaabanga tusobodde okuba nga tufuna Fig Media. A program eno the earthquake obunkenge ebigambo byowulira si byaffe bya muntu Ssekinomu buli ayogera ebigambo bikwata bibye bivunaanyizibwa ku ye nga ye omuntu waliwo comment gye nabadde nsoma ku Facebook page ya Fig Media ng'egamba nti guno omukutu gwa Fig Media wadde gupromotinga mu Malumagala nga tegwagala Nalukoola kintu kya bulimba nnyo tetuvumirira nko Nalukoola era tetuwandangako Magala wabula tubadde tukola mawulire yes na mawulire so badde nsaba abayikweyo ensonga kati bagamba atudde wano nawagira Nalukoola okuva nga tebannamuwa kaadi neyanziza ono Mbabachi twesimye okuba naawe ngasinga okay tuli ku nsonga y'ebisiyaga ebisiyaga ebiri oba bigyeno gaffe Kampala
kati nganze omusajja atakiriza mu ebyo bintu nyinza obutamanya webiri unless ngobadde obikola oyinza okumanya naye nganze simanyi lwaki essira kati buno budde tulaba kati gavumenti basirise bonna USAID kasa yavuddeyo netulaga nti miliyoni ennya zibadde zijja naye lwaki emabegako gavumenti abagisemberedde nnyo essira bati bayiteeka nnyo ku National Unity Platform ensonga ku lwaki babadde bateeka ensira ku National Unity Platform bamanyi kyekibiina eky'abantu ate abantu abanauganda kyebakkiririzaamu abanauganda essuubi riri mu National Unity kati bo bamanyi nti ku National Unity Platform ye hope yokka gye balina esobola okuleeta obwenkanya mu ggwanga ne democracy mu Uganda but of course ngalo omanyi nti government ya Museveni baba n'okunoonya amagezi gonna okubanga ba blackmailing ekibiina eky'abantu so ebyo byonna babadde babikolanga nga bagala kwonoonera erinnya lyaki erya NUP National Unity Platform naye nga ebikolwa Honorable Twala abadde ayogera n'agamba nti omukulembeze Honorable Kyagulanyi ebambuuza ku nsonga eno kwaye bamusibako emyaka 10 nga tagenda Bungereza lwa luyimba lwe yayimba naye baamutabwe bati n'abagamba nti kati buno obudde bwe nali luli kati si bwendi so bwe naba engeri ennyo omukulembeze w'abantu bonna nja bakkiriza mu ggwanga I think oba following a new documentary eyo bulungi nnyo Kyagulanyi teyagamba nti mbakkiriza babeere mu Uganda yayogera ng'omukulembeze yenna nagamba nti nze sirina buzibu nabo okutegeeza nti talina buzibu n'abali b'esiyaga bw'okubeera kukola ebintu byabwe gye bali kiringa olugamba nti nze sirina ebizibu n'abantu abanywa enjaga singa banyinywereddewa eyo ku mabbali naye teyayogerako kigambo nagamba nti nze sirina buzibu n'abali b'esiyaga okujja mu Uganda oba okubeera mu Uganda yes kubanga ensonga ya Kyagulanyi si yeyo abali b'esiyaga ensonga ya Kyagulanyi ye obwa dictatorship obuli mu Uganda okulaba nti tubumalawo tubujjawo abana Uganda okufuna emirembe yes so abadde boogera ku nsonga nti nga bakiteeka ku nno bakitunulira lwakuba nti eri straight ensonga kyo bajogerako ebisiyaga naye Honorable ebisiyaga tubigoya tutya mu Uganda wabanga ne gavumenti yennyini esobola okukkiriza ssente ffe nga bannansi obanga mwe abajja mu bukulembeze mugobe muti ebisiyaga ekisookera ddala kugoba ebisiyaga mu Uganda President Museveni alina okulekulwa buyinza kubanga gavumenti yesinza okupromotinga ebisiyaga mu ggwanga yes kubanga ndowooza obadde owulira abaganda bange nga boogera bakugamba nti waliwo mabaala gali wano abali b'esiyaga babalimu ate abakodomi abantu abali next ku President Museveni be babikola kati goba osuubira ki omuntu ng'ali next to President Museveni abali mu magye be bakuuma eggwanga naye ate nga be bakola ebintu ebyo g'osuubira eggwanga kubeera libi so kiba kitegeeza nti omulandira gw'ebisiyaga agukulira n'agupromotinga yakulembera eggwanga so ekintu kyo oba wagala kutema guno muti nga twagala gulabako olina okugyayo emiswa wansi n'ogusimbulayo omutima muti gwonna n'ogusikayo n'ogusuula eri naye bw'osala guno muti wana wakati booti gusobola kumeruka kyova olaba ebiseera bingi olabye Museveni ng'agezaako kukyusa bamemba ministers biki naye ate nga obukyamu bugenda mu maaso mu ggwanga obuzibu buli ku President Museveni ne system yonna ya gavumenti ye abantu bana Uganda ngo baagala kulaba bisiyaga bino n'okugendera ddala Museveni alina okuva ku ntebe kati mwemba muze mu ntebe mubijjeewo mutya kuba abantu bangi basaasanye mu ggwanga obuyambi bwe tufuna okuva ebweru be babutuwa kyetusookera ddala we believe in a rule of law tukiriza mu mateeka naye gavumenti entukiriza mu rule of law ndozo mubadde mulaba bakwata abantu abali civilian babatwala mu kkooti z'amagye that's not a rule of law what does the law say about that tulabye parliament bava mu parliament bagenda kyankwazi ne batezeze ne bajja ne bayisawo ekintu ekitali kituufu tulabye omukulu w'amateeka chief judge Owinyidolo nakola nayisawo ne bayisawo ekintu amagye ne gagaana paka n'essaawa zino kiba kitegeeza there is no rule of law kati amateeka ge gafuga eggwanga amateeka ge gakufuga gwe nange wetutegeera nti okulya ebisiyaga kibi etteeka ly'eggwanga ligamba nti okulya ebisiyaga kibi omuntu agenda committing ekisiyaga naye ani protecting omi w'esiyaga yoyo mwina aliko kubanga takola kitakiriza mu mateeka mu nfuga y'amateeka kyova olaba ebisiyaga bingi naye ffe tukiriza nti bwe tunakwata buyinza tujja kuleka etteeka litaking a cause of action nti we shall be led by the rule of law kati eba etteeka ligamba nti tukiriza mu bisiyaga then who are you to practice ebisiyaga mu ggwanga
So etteeka President Museveni yateekako omukono tulitwa nti teryali lya mugaso lyateekako omukono yateekako etteeka ki ery'ebisiyaga waluwulirako nga balisoma waliwulirako nga balisoma bagamba yateekako omukono naye wawulira nga balisoma Honorable Kagame balisoma sebo basalirwa yali anjula era parliament kwanjawulo balisoma okulisoma kutya nga balikomezaawo ndi president ataddeko omukono ensi yakimanya yonna ensi yamanya etteeka Museveni ataddeko omukono esiyaga tekikirizibwa lwali lugambo wabula njagala ebusiya bw'aba amanyi we babiriira zandagirire ziri muri ebisiyaga yateekako omukono tekyakoma mu parliament ate kiriwo wakiwulirako kubanga parliament erina okyaprove president ateekako omukono ndeni nekikomawo mu parliament wali okiwuliddeko nedda yakikulembera ye mukama waabyo bw'otulula abantu bonna abaprotectinga bonna NRM abaluna NRM okusigala mu bufuzi bonna balibya ebisiyaga abaprotectinga government NRM okusigala mu bufuzi balibya ebisiyaga n'omuganda waffe ayinza okubeera wano nga tomanya naye ebitabikola lwaki obadde omubuuza ku sente miliyoni 4 eza dola ng'abuzaabuza ayogera Kyagulanyi simanye biki ayogera bye twasomanga ku ssomero bakubuuza ekibuuzo kirala oyogera birala bateeka birere okubuzaabuza abanansi kyogola obadde omubuuza ng'agamba mufumbiro simanyi yalya miliyoni 4 weokozesa common sense olukugula kaadi miliyoni 4 ebbanga lisigadde ebbanga ki sente meka z'ofuna myezi 7 30 million times 7 ziba sente meka ziba milioni ngapi 3 mu 5 teziwera ziba milioni 2 mu 10 oguze kaadi miliyoni 4 obolimo obwongo sebo no information ndukubuza obolimo obwongo kubanga it's like a business yanga abantu kugula kaadi bagula kaadi because onaguze kaadi miliyoni 4 kiba kitegeeza nti kaadi ya muwendo nyeja muwa sente okusinga miliyoni 4 kati oguze kaadi miliyoni 4 anaye sente zogenda kuja miliyoni 2 teziwera na miliyoni 3 ogenda okulira mu redo limyozi nga 25 oluba okulayira basobola bakuwa milioni zebi tetuganye katuganye kale 2 ogaseko ne 2 katobera mu business ogula milioni 4 ogenda ofuna kaadi tekikola kati ebyo byonna bye tuyita propaganda eyekyana kito kutandika okugera batuwa baguzi ate they don't have evidence for evidence tugirina omukulembeze wa America mulamba yakyogera nagamba tubadde tuwa government yaki eya Uganda milioni 4 eza dola ezabesiyaga kyogamba onakiriza gamba nti bazi wa busimanye Kyagulanyi president w'eggwanga kati ekitegeeza kiriza nti Kyagulanyi president w'eggwanga yes ekigambo kyekisembayo kweyensonga ekigambo kyange kisembayo kweyensonga abana Uganda baganda bange bampuliriza mwena we muli abantu b'NRM bagana okubuzabuza abantu ekintu kyavuddeyo mu lwatu babadde bakola ebintu eyo mukukutu naye nga lwe Bible egamba ati tewali kikolebwa mu kizigiza ne kigana kuvaayo mu kitangaala kyavuddeyo mu kitangaala olwatu president mwenyini wa America ng'agamba nti babadde bawanga Uganda miliyoni 4 eza dola kale baganda bange okubeera safe n'okubeera n'eggwanga nga tugoberera ennono zaffe nga Africa government y'NRM ndowooza tewali gye tutwala tulwane tulabe nga eno government ekoma weekoma tulabe government empya tugende mu Uganda empya ebigambo byange ku nsonga ezo eza dola 4 neyaziza 400 million oyina kyoyogerako naye mbadde wali ku mubaka wa parliament omanyi omuntu agenda okuwangula akalulu kano alina enkizo ewangula kali oba okitegeera nti olw'okubeera by election emyezi giweddeyo kati ebiina tekigana nalukola kubiwaayo bwalayira muwaako ebibiri ne bamusasula giri omusaala ate era nawali aba alina enkizo okuwangula kali akajja aka 226 kubanga bajja musaasira kabere bweni alewonzikana kino wenakuuza ku nsonga y'ebisiyaga wazze mufumbiro nabaana okusinzaako ne bwagamba abakulembera inalemba nawo benyigira mu bino baba tugeye nawe genyi tukwegendereza ati si kituufu bano nkugambye ono yakoze statement eyo ne mubuuza omukoddomi wa president eyo statement yawe yakavubuka yakatwala ku State Square n'akambula n'akali ebisiyaga
kamubula obulenzi bwabula mu Uganda nga talina kale Kamubula. gakabula katya Kamujjukize. so teriyo mukungu wa gavumenti yenna asobola kwenyigira mu kisiyaga ng'ate pulezidenti etteeka yali sayininga era musango gwa naggomola nabadde nsubira twawonekaza okuŋŋamba nti wali ku UDC waliwo oluumu bweti ne bweti bwe bali tugende otubayoole ndi ku nsonga eno njagala tugiwunzike naawe wabanga omukulembeze w'eggwanga yateekako omukono naye tetuwulirangayo nti gundi baamukutte kino kiguumaaza neyanziza naye kantandikire mu kugamba kyali bamuyita Fox Odoyo omusajja oyo omuwulira mumanyi era mu 2014 yegatta Nandru Mwenda ne bagenda mu kooti bali mu gavumenti bali mu opposition bali mu gavumenti so kati ensonga emu tugizeemu okay then kati okujja ku nsonga yo Uganda twakolako Rastaman and Fake Media nenkuga ebizibu bya Uganda bitulufaga n'ensi za Africa endala lwa muzungu so kati wezwa sente zabadde ziyita USAID olwo endalira eziyite ewalala nga zonna za bisiyaga si mu gavumenti mwokka ne mu opposition ne mu church ne mu non-government organization CBOs ti omuzungu ayina long term project eyokusanyawo mu Afrika awambe program kwenze nyizo okutakiteeka nnyo kuffe ti Bobi Wine yakwatagana na Amsterdam wa CIA ne bagenda simanyi Museveni abadde afuna miliyoni nyeza dola noze my vision ndala nnyo tieno long term project erimu GMOs mwe muli bino ebisiyaga byetwogerako mwe muli infectious and non-infectious diseases omuli Ebola kolera byetulwanagana nabo waliwo designing ebintu bino byonna mwe muli instabilities ebiri e Congo lwaki ebiggwa Somalia South Africa bagnayo ntinze my view is kuno kuongera kutulaga nti omuzungu abadde afumbekedde ku muddugavu yatu aguse programs ze nakugamba ko nti Uganda mu programs z'abazungu Uganda yemu kuzabaita outfit countries z'omuzungu outfit kitegezaje ti ensi eyo gisobola okuteeka eyo netukolera ebyaffe nekugamba buli nsi ebadde nga outfit na ku example ya Colombia bwe yagaana omanye ekiriyo bagiyiwa yonna kati yabayaga negambo jugere kiri Philippines bwe baagaana Rodrigo Duterte baamukola nekugamba Israel yo bagibiibita mu Africa zibadde nga mu outfit countries nekugamba nti outfit country ya East Africa ya Eastern Central Africa yali Uganda Museveni atandiko sesetuka ku programs z'abasajja ku mulembe gwa Barack Obama nakugamba ko gye bayita the Red Movement abamu gye bayita the Youthful Leaders of Africa wajukira bana people power bagwamu ngwe the Red Movement yali Obama neyingira nene South Africa Tanzania simanyi Zimbabwe across yonna nga balina mission yaabwe gusa bino byenkugani mulimu ebisiyaga simanyi biki because they are planning their future abo balaba byabwe bali kurutinga omujijigo bakozesa to fulfill programs zaabwe kati bwekigaana walina nakugandi kati ba designinga Kenya outfit empya omwako ogwedde ya sente ze bawa Kenya ebyokulwanyisa balina ebintu bibali mu kukola nebugamba akadde konna balina yiwa Uganda no matter what ekyo nakikugambako so kati bino eno ntandikwa tugenda kuba tukyali kuza USAID mbu zirimu mu ddagala bakebage twajjewo zino eziri mu bulimi naye nga ate obulimi waliyo GMOs obotegedde ti ekibuzo kyombuza kiri nti eno ebadde nga indicator yongero tulaga nti ndowooza mutegedde nti omuzungu yatusensera wonna nendyoka nkomyawo kyentandikidde bwabanga ne mwami Museveni alina gavumenti n'asayininga etteeka mbu ebisiyaga tubigaanye naye nga mulimu ate abali mu gavumenti tasobola bigaana kye bayita infiltration nti yatuuka n'akuyingira ne mu system era bw'ogaana n'okutta asobola okukuwa n'akatwa n'ofa exactly mu system y'emu omuli agamba tetukkiriza ono agamba nze nzikiriza gwe tompakanya nange empakana nze ekyo kyonna kyongera kundaga nti ndowooza tukkiriziganyiza nti ekizibu ky'omuddugavu muzungu era njasinzira ate nzire ekibuzo wali kibuzo ekibuza ndokuza bakanso oba tuyinza tutyo mumalawo ebisiyaga nonti atirongo omuzungu atuviide bagira nationalization of resources Libya tebyali olwansonga galefi yagamsoke mutuviire wano you remember ebyali eddungu n'alifuula amata nga bavaje bagenda basomere Tripoli ne basomere naye nga lyali ddungu lwansonga teyalina muki muzungu nti ne bwana ba principal n'atuuka mu ntebe okujja nga agobye omuzungu that's what I'm assuring you ninga omuzungu akyaliwo era jagakatizo za dwaliro
zino za mmere zino zabaliko sirimu lwaki gundi yagaddewo omwaka guno emba siwunze taso nenga taso n'ebisiyaga bakwataganirawa oba otegedde kyenkulaga nti omuzungu ye alina projekiti nnene ife ne tujja ku ground entandiko ga taata wange muli maama wange mwekibula waffe lwagiyita community buremu ti omusajja yakuterawo system n'oluka maama wo mubi gavumenti mbi gundi mubi community bakyali babi bonna nga babi nti mu Uganda level Mutesa yali mubi Amini mubi Obote tu mubi Nyerere Amini Babinayiisa Lutwa ne Museveni kigayi ne bwana ba principal ne ali bamuki mubi so kikyenga nti bwaba yazitutte well and good Katonda yebala abakatuki bakubaka bone basolo bagamba mashallah tuyina kutuula ntuteekateeka tunaakomadde oba abasabiriza ti atayina muka mwana yeka mwana yeka tutuwe tugambe nti bwaba yatusalako eddagala lya covid ya covidex it was another step kuba lyali lya buseera abamu ne batujjamu abatate mujjaddifuna bwaba yatuggyeko erya siriimu ani asobola okukola eddagala kuba you remember professor Ogwanga wamulyako professor Salima Lyandina kiza abantu knowledge weeri naye ani abadde agituulako yoli nannyini ARVs bazikolera Roma kondo muzee Roma ewasebuka jebi ekiziyiza neti naye tebakola ate chua tetugenda mukola kati kyegga nti baba batuteeza ebisiyaga because kati kagambe direct sex njagala osemeneke very good direct sex and homosexual ekyewunyisa nno 85% of homosexual bakwatibwa siriimu ate okusinga ku direct sex and this is pure rubbing ndowooza okategedde kitegeeza waliwo alina projekiti bw'oba ozitujje kitegeeza twavudde mu kye tuyita outfit country ne tugenda tutandika yiiya ebyaffe gweroga bwe kiba bwekyo kali bajjeko ez'ebiki ez'eddaga naye nga si evision yo so nze lwasita nkonkuluudinga ŋŋamba baba basitutte kirungi bazitwale ffe tuddeeko oba tubonaabona myaka 10 tuboneebone tukole ebyaffe kituwadde kyakuyiga otherwise tugenda kukabira bali basajja naye nga ebyo byonna bikolebwa nsonga Uganda yavudde mu kita outfit countries of those western world njagala njogere ku kyenalabye Kavule mukama wange waliwo information wanga wanakagama ono ataddewo obulimba bungi nina ne reactions ku nsonga za Rasta ezimu zataddewo ekisookera ddala African countries zino Rasta yogedde bulungi nti abazungu baagala zifula outfit countries oba bazifula naye ng'ekikulu kiri nti bayambibwako ate bafirika bannaffe ababeera mu buyinza era agambye n'okugamba nti singa tusobola okwesustaininga yensonga lwaki olaba ffe twagala kujjawo gavumenti y'abano tutekewo eyaffe ebyo principle yabiraba dda n'abiyimba nako n'agamba nti twandibadde twazimba dda oil refinery tetwandivunamidde nga mbeera z'abaforeina kuba yabyogerako dda ebyo kitegeeza vision agiina ekyokubiri wayogedde ku kigambo twahono kyayogedde mu principle yali ku mukutu ogumu wakuba ebizibu ebiseera ebisinga principle ebintu byayogera byogera mu luzungu twahanoza n'atabitegeera bulungi omuntu nedde bwammeeya tewetaka kubanga wasoma n'okusoma nebbaluwa y'omugigi oba togirina naye omuntu wakeera ku makya n'agamba nti bwe yali omuzungu yamuuza n'amugamba lyrics ze wayimbanga mu luyimba olwo yayimba oluyimba ng'agamba nti buli musiyazi waali yeetaga kufa okiwulira kyokka nga democrats oba demokrasiya yenna omuntu ne bwaba omusanze ng'atemyeko omuntu omutwe at least alina oteeka mu fair process ey'okumuwuliriza y'amateeka uliza kati bw'amaliriza n'agamba nti oluli nayimba nenga nti abasiyazi baffe olwayo n'agamba nti nze nakyuka kati nakula tekitegeeza nti agenti abasiyazi babeerewo oba oliawo abasiyazi amateeka gabalamule gaffe ge tuyina naye kakati buli lwosanga ba NRM propaganda si bano netwaha nono bo wajja kulaga FDC yawo yatugamba FDC yafoka yandya nabo era bidi kati jali ono bone yaziza obudde bunyezeko nsa mudakika emwemu njagala nsemene ensonga yikawempe naye nandaga obudde bunziruseko twogere ku security kitwalabye ewa Bobi Wine tulina gavumenti yakubiri ewa etwalabye ekavule wa Honorable Kyagulanyi Ssentamu tulina gavumenti yakubiri bana abaana okweyolesera bato tebagenda bakwata omukombo kimpe mudakika emu njagala ffenna tukyogere okusokera ddala njala kutegeeza nti
security gyoyogerako eri yabadde Kavule simanyi era nze ndi worried nnyo n'okuba nti esobola n'okufuuka topic one because one baziza musango ki tewali yabakuba ne saluti ati kitegeeza ki if I salute a president I feel like I want. Secondly njala kugamba nti ne Museveni yennyini buli lwe yeebaka omubiri gwe ne gwawukana n'omwoyo gwe ne yakimanyi president wa Uganda yalondebwa Kyagulanyi Sentamu Robert kakati kyovulaba atya n'ebisiikirize eryejje waliwo yangambe lwaki terijja mu gavumenti ne likuuma anti kakati ebyo twongera okutegeka n'okweteekateeka kubanga era tubagamba nga bulijjo ffe principal tugamba abasobola okusoma muddeyo musome era twahaddayo some kuba tujja kuobwala DC n'atugamba abasobola okubeera nga musobola okubeera mu magye kuba kati abo abaana nga ewalabye kyangu nnyo obateeka mu magye g'eggwanga ate ne babeera disipulidi kubanga tubasomesera eno bibala byonna bya leadership school eyawali ekamwokya otegeera so abantu abaana balaba nga balina ne discipline n'amagye n'okusinga amagye gennyini agakulemberwa muwozi balina emundu ate ziriwa neyanziza Honorable Kagame nawulirako kuwayisa mufumbiro ng'akola statement bweti nti mutulaba bwe mulaba eggaali ezo nga zijja bwe mulaba abaana abo nga bajja security eyo yaffe ng'ejja buli omu ayina buli security eyina kyekola waliwo abakola kino waliwo abaguleko waliwo abakola ki waliwo n'aba traffic bino byonna babikola mu gavumenti eyammwe ng'ebalaba mwakkiriza nti gavumenti entuufu si entuufu naye lwakuba nti ffe ng'eyini ali mu kyetusinga okulembeza edemokulasia n'obutatyobola nnyo ddembe ly'abannayuganda kubanga bwe twajja mu muyinza twabibasuubiza so buli kibinja tulina youth brigade ez'NRM FDC erina biki so tubawa eddembe lyabwe kasita balikozesa obubi gavumenti weeyingiriramu kasita batalikozesa bubi gatubaleka ejjere walabye ekavule teryabatiisiza mu gavumenti tirisobola kututiisa kubanga just kubawabula buwabuzi nti batereezeemu baleme kukola fujjo kubanga ekyamazima ezo tuzite brigade oba ezo group zalinga nnyo mu FDC naye zaleeteranga Besigye n'obutamuwa kalulu kubanga nga bwe balaba Besigye ng'ajja nga buli muntu yeggalira mu nnyumba kubanga tibaba bantu bwe babanga tibabagunjudde bulungi ne bafaananyiza nga Besigye bye yatambulanga nabo ne bannasa era kijja kubaleetera okubakyawa kubanga nze ntera obbalaba nga Bobi Wine atambula nze bwe ndaba nga bajja mpeta putya nga nzira bbali ate lwaki mbenga nga bayinza kubanza embeera mu yeru basobola okunjuzayoza ne banyambula so kyetwagala ffe twagala democracy wano we tulaga dembe lyabwe eribaweebwa Museveni bakole groups zaabwe no ate semateeka ani yamukola semateeka w'ekyenda mu etaano ono semateeka wa Museveni era ojja kwesanga ne muwoozi bw'anaafuga ate naye ng'amukyusa so kakati Kyagulanyi tasobola era neewunyiza ogamba ajja kuwatwa bwala DC naye ng'ate kati ogeramu wakumulembeki nze nnyinza omusuubiza nti nja kutwala bakulu bwa sisatala yesu ono program gyetusembyeyo okuba nayo wayogera kwa foot soldiers awomu ku butambi kati obutambula ku TikTok ne Facebook bwe tujja okugamba nti kati bwe butrendinga buliko ggwe twali wano wiiki eno yennyini wali lwakubiri n'okola statement n'ogamba nti ba foot soldier bakitegeere emirimu gye balina okukola giri esatu okyagijjukira ngimanyi bulungi kubanza yajogera okutimba ebipande ebigambo bino Honorable Twai yabyogera kambi baddiremu baleke kulowooza nti ggwe emirimu bafuutu soja baganda bange gye bavunaanyizibwa era gye basobola okukola nga bajjeko Robert Kyagulanyi babuzaabuza n'okubatisiza obwereere ogusooka kutimba bipande kuvuga pikipiki nga bamuwerekera gy'alaga ogwokusatu oba gwoyagala nsembyeyo gwakwokya bipiira tebavunaanyizibwa yadde okulingiza mu kuyingira palamenti ebigambo ebyo wabyogera wenjogerera ndowooza tuyinza oba tulina comments ezisoba mu bitaano zonna ziri yayogera amazima okitegera bulungi njagala nnyo twogere njagala ompa omukisa njogere ku kyabaddewo ekavule tugenda kudda ku kyabaddewo saagala weewozeeko
sirowozaako tudde ku kyabadde ekavule mpozi gamba nyongero kikkatiriza natokatiriza tudde ku kyabadde ekavule organization gye walabye abaana abo gye balina kanneebaze bakadde bange okuntwalako ku ssomero n'okunteekateeka ebyo nali sinnabiraba ne mbagamba nti bagenda basiza bwereere Lubongo ya Secretary General wa Nupu nga wa mayinja 3 wa ISO kakana katono ategandi Lubongo ya alaba program eno omusabula onogo bomuzajja ku program ate ku musabula ave yatulaga nti siri bajja mukwata ave yatulaga nti siri okay yogera kirungi kwali yogera no nga yakulembeddemu abaana bafuutu soja basajja batu abatayina abatakolanga yadde mu chaka nga Nyanzi kyamaani wa NRM amanyiddwa ajidde namu ovulo yenjeru goyogera kono ya mugoba mu NRM agamba atona alina obuyinza obugoba omuntu mu NRM ono yali badde agoba kitatta kuba kitatta bamusiba mu koti y'amagye nasigala nga kyamaani wa NRM n'olwayo kyamaani wa NRM kyamaani Nyanzi yena giramu ovulo njeru bana abaana b'abantu abatalina kye bamanyi ne babaleeta ne babasimbisa layini bebati omukulu najjambu alambulanyirire mukyala we omukyala n'omumanyi ye babi itungo Kyagulanyi ne Kyagulanyi kikwewunyisa bamwongerako mbuye Kyagulanyi maana agenda okusiza abaana b'abantu obwereere Lubongo yanaleeta akagundi ne kakwata abaana b'abantu bagende nga bakima ku mulyango badde mbababuzeewo bafune be banayogera mu 2026 njagala okusembyayo kintu bakoze musango kyawo bajja tukuba mpa omukisanka maleeyo muganda wange abantu bantegeere bulungi yesebo ndi naawe njagala kujjawo ensonga y'ono gyayogerako first ono yetwaha honorable twaha byali kwogera omanyi kino kyekizibu bannayuganda kye tulina ate ndowooza mukama yatuwa Bobi Wine ng'ekirabo mu Uganda is a gift to Uganda essuubi ery'abannayuganda ery'enkya and we need to recognize that nze nga nkugambye nti ndi musajja akkiriza mu Katonda nga asindika Yesu nga ajja kunsaba abatamukkirizaamu ne bamukuba ne bamutwala ku musalaba n'akola ki at the end of the day bagenda okutegeera nti yali Mesiah azze okulokola bulamu bw'abantu. The same thing happening to Kyagulanyi, His Excellency. Ono kyalina okumanya nti bali abaana okubeera wali n'okukola bye bakoze, they are exercising their constitutional right. There is what they call freedom of expression. Owulira nze okukuba saluti tekitegeeza nti n'okwata emmundu okuba omutusasi. I'm just expressing my happiness and hoping the person I'm doing it to. Okitegeera. So abaana abo okukola ebyo byonna bakola, they are actually applying constitution in their lives. Secondly, ono kyalina okugamba nti okutiisa abantu okufa. Ndowooza that's exactly what President Museveni has imparted in his agent. Waliwo abeeyita kubeera opposition but ate babulabe nnyo wakiri ntambala n'omusajja ono ayambadde yeru naye nga sitambudde n'ono yayita kubeera opposition kubanga bano babi nnyo mpologoma mbi nnyo zino tezirya zino mpologoma mu bazirunda tebaziwa na mmere bazijjayo ku last time okulya zino zirya n'amagumba ono talya amagumba kyobola aba bw'ayogera ono tayogeza bukyayi ate ono ayogeza bukyayi buyitirivu nnyo kati ono omusajja waba alina ekituufu intention z'okukyusa okugyawo nakyemalira tasobola kwogera bubi ku Kyagulanyi. Owulira bagamba omusota gw'okumpi gwokuba ki omusota omugo oguli kumpi Kyagulanyi gw'omugo oguli kumpi saawa zino mubuuze ani asobola okujja abaana Uganda ge balina essuubi okusinga Kyagulanyi saawa zino whether oyaga katamuli ati waabe yafuna bulumeka nange nsobola kwimira namuli ati waabe ne muwangula kalulu. Owulira katuwuliriza ng'amaliriza ono kyanjagala ategeere bino byokwogera mbu simanyi Lubongo ya is a Ugandan okubeera w'amanyinja 3 kitegeeza nti olina okubeera wakyamu. Lubongo yategeera amazima n'agamba I cannot be in the government erikuterrorizing abaana Uganda agoberera amateeka n'avaayo okuva kwa Lubongo wadde omugamba kiki kyali he has a right to go wherever he wants to go. Ate abasajja bano bawulira nti baba planting ensigo y'obukyayi ne tribalism ndozo owulira kagambye mbu omukyala wa Kyagulanyi bamuyita manya nateekacho oli bamuyita Lubongo ekitegeeza bo tebasobola kulwanira struggle kubanga bali mu system government. That's wrong. Bantu bangi nnyo abanyankole abali kuyisibwa bubi nnyo abakiga
n'abalala bali mu mbeera mbi nnyo nnyo n'okusinga gwe n'abanyarwanda waliwo abanyarwanda bali bubi nnyo nnyo batuluzima ne gavumenti eno bameka be baatangaga gavumenti ya Rwanda esindika abantu ne bajja ne babatira wano ne bagenda. They don't have freedom right now. What we are looking for actually Kyagulanyi talukulwanira bana Uganda bokka, alukulwanira ba East Africans bokka bonna, alukulwanira abana Congo, alwanira ba Sudan, alwanira ba Burundi, alwanira. Why? Because bano basajja bano bibalese entalo ezo zonna n'okucyankalanya neighborhood ndozo wawulira wano CDF byayogera nagamba nja kulumba Kenya mwikemu, nja kulumba nayogera bigambo agenda kulumba Southern Sudan, nayongera ku Congo, nayogera webuuze omuntu ayogera ebigambo ebyo byonna nga government esobola kuvaayo kukola ekintu ng'ekyo, mbuulira abaleeta mirembe oba taleeta mirembe. So ono byagamba simanyi abaana b'abantu bagenda kufa, bagenda kambuulire teri buli kimu kyonna kibeerako price. Ate tetugamba ani agenda batta kisooka ani bakoze iki sokolinde nga tonaba kugamba lw'okoziramu ani agenda batta kulwaki aba abatta. Owulira nze ngamba wano wange gano maka gange njagala kusimba wano omuti gwa papaali gwe n'ogamba togenda simba wano omuti gw'epapaali njagala otegewo ate nga wange obeera mutuufu kati okuba embazi oyo yakubye embazi n'oli gwe bakubye ani omukyama ani golina okugulira abantu mu nsi yonna nti omutemu yono. Kati President Museveni singa teyayingira ensuku n'abantu bwe bagamba simanyi abantu meka muntu musanvu sawa zo teyandibadde muki teyandibadde president n'obugaga bonna bw'ensi bonna bagenze ne bawamba ne beediza institution zonna eza gavumenti ne beediza zonna ne bazikwata ne bafuuka ne bagavana Bank of Uganda ku myaka egyo gyonna ekibaddewo nga gavana Bank of Uganda yafa tebandibadde sawa zino singa tebagenda mu siko tebandikituusa. Abaana Uganda okutuuka ku buwanguzi n'okufuna kye twagala mazima gengeri njagala babula ekiyinza tutwalira okusula enjala kubanga buli kimu kyawambibwa kyatwalibwa nate ne batusindikira abantu gabano abayita kubeera ku opposition nga baleeta kutiisatiisa okuteeka mitima gyaffe watirire ffe tufe abaana baffe bafune independence and freedom okusinga ffenna tubeere abalamu ayinca tubeere nga baddu ate baddu babi nnyo nga bakomba ebigere by'abasajja bano. Kati abantu gabano mbegerereze nga baganda bano teri kufa Katonda yagenda okufa kati gamba buli nasembayo okufa Katonda yakuleeta singa Museveni Katonda yagala afe yandiviridde mu nsiko sukugamba nti ye yali wamanya magezi mangi nnyo kubanga alaba amasasi n'atuuka nedda kubanga okufa kukwatira okunaba kutuuka. Abaganda bange n'okufa osobola okufiira mu nnyumba wadde nga tugenze mu lutalo ne bakusanga mu sofa seti ng'okoze eki ng'okazi naye nga toli wakufa togenda kufa. Nze mbazamu amaanyi tulwane tusigalewo tubeere nga ate sigamba abantu okulwana naye ndikwogerako abaana batutiisatiisa mugenda kufa bagenda kufa abaana b'abantu tukole ki mugenda tutulugunya esente z'abantu muzibawe ikonomi ya Uganda mugirekere abaana Uganda egana controlling money family mulabe batujja kwambala bino byomugamba mutidde kati oba twambala red bwe tunayambala ziri z'amajje munakola ensonga ya security eyanza ekisooka nze mayiwale weeri tugaze ranka zebeegabira. I don't mind oba bazijja oba bazifuna batya where they train from ezo amadala ka ranka kuba n'abamu bayinza okuba bazina naye nga tamanyi level kye ya ranka gyayina oba kano balayitikano balifitinanti so nti oyinza okwesanga okujjako mu Uganda mukka naye nga teriyo nsi ndala yonna sigimanyi pozi osobola ogimbulira esobola okwambala okuparedinga uniform ina ranka ekigifuula uniform ziranka n'emiyondo gyako kwatagana ekyatugeze nga wonoogamba nti kala oba tugeze bambala t-shirt zaabwe za kala ovulo zaabwe za kala I don't mind oba baleti zaabwe za kala kati nga gyayamba that's a ballet erina ne symbol ya people power ya kibiina no problem. Naye nze my caution wejjiramu tugeze n'ateekako ovulo ye n'agiwa omuyondo n'agiteekako n'amada ne rank ezo kati nga nze njagala osooka okumanya nti ranka yo eri ku level ki oba otegedde ekisuubizo kyange ekisooka ebanga caution. Then ekyokubiri tugenda mu kalulu nga walabye abaana abo nze kyenja okubasaba Kenya lumu baali Odinga yategeka okwekalakaasa abasajja bayisa omanyi wawo etteeka nga sirya parliament for instance basobola oyisa ndowooza wawo presidential order oba executive order kati bafala baagiyisa ne bagamba nti buli ekyonooneka mu kwekalakaasa kigenda buvunaanibwa akunze abantu okukola ki
okwekalakaasa Odinga yayita yekka abantu ku kkubo oba kategedde keŋŋamba so nti tugenda mu kalulu naye twegendereze kuba waliwo banya akireese naye tekivuddeyo bulungi naye nga ge mazima tikyatukaisaba ne bakoowa okwekalakaasa kwa Besigye nga buli wajja ku kkubo wokotuwaaka ebintu by'abantu byebyonooneka sigambye nti bano bagenda kujja kuwonoona bintu by'abantu kyensaba ye call kabiri ye control lumu nakugambako Fiki nti nze baaga okungagenda oyita abaana ba ghetto beekalakaasa nsooka kubuuza terms and conditions olw'ensonga abaana bagenda okukula kya sibayinaako control oba okategedde naye bano abaana bali organize sifuddeeyo naye nkugambye nti nze ngenda baleeta mbagambye nze komanda baaga sibalabanga nako nga balina gwe bakubye sifuddeeyo naye nze ebiyitira mbiwulira nze nganze nawe wenyini tibasobola oba ku kkubo gero era waliwo abakaaba abafiiddwe obusawo bwabwe obusimu bwabwe sigamba nti abanupu be babutwala nga bwe nkugambye nti oli yategeka okwekalaka nsobola okuyingiramu nze nganze so kyengeza kugamba nti eggaali eyo yapangiddwe oba parade eyo yapangiddwe abaana bonna abaliko tukakase nti aba people power obutazaalira abaana bano bizibu abantu abo bali in total control etya tifikize emanga nze gavumenti nga wegaine tusukka ku kosi nga bawe ebyonooneka nze nja mukwata ono omwana muteeke mu kkomera kuba yayonoonye ebintu byaki by'omuntu ojukira okonda okuwedde nze nakugamba nina abange be nalabako ku Naluma Street yawo nze n'amaaso gange ng'omwana kituufu wa people power ayagala Bobi Wine naye ng'ebyaddala omwana yabba bintu by'abandi ne bamukwata gwa bubbi fene tugamba nti bamukutte because of politics naye nga gainedde oyo yali abbaze mumanyi tombuzaabuza because I live with these people oba otegedde kye ŋŋamba ti bano be mupaledinze tubeere ne control yaabo nga wenkulazente nze nina abagoberezi ba ghetto ne bulwembaleeta bwenti era sooka kutera okutamuza buli omugenda muwa emitwalo egyegi olw'ensonga bw'otamusasula ye gy'agenda agenda kukola musasule nange mugaye bakusasudde toluma ne gongayita bawoyo tuteekewo embeera byonna ebiddirira muze ibyo byonze sibimanyi ka information katono nzikiriza Fiki Dwanga bakatono Dwanga Dwanga obulesize nebweberemuyo takuwadde olwokubiri twaha yatusiibula webale nnyo webalire ddala mukulu wange njagala kutwala kino nga okubulira abaganda bange Bannayuganda tubeere bagumu ate tubeere bampisa nga lubulinako nze nkimanyi bulungi nnyo ffe abanupu tuli bampisa nnyo kubanga omuntu bwabba omuntu abbye bamuvunanye nga ye ng'omuntu bagande okukiteeka ku kibiina ndowooza mujjukirako mabegaawo ofuna opondo bwe yagenda mu supermarket n'avaayo ne bagamba yali abbya kandapaati biki naye eyo omwogezi wa NRM wa gavumenti ekyo tusobola kiteeka ku NRM bwe NRM yagenda ne bandaweya nedda ekyali musango gwali kooyo akoze ekyo kintu so omuntu asobola kuba nga awagira kibiina naye ate nga alimu empisa ziri zoki ez'obuyaayi ekyo kiri cut across all the parties asobola okubeera mu FDC asobola okubeera mu UPC naye nze kyeŋŋamba nti oyo abba gavumenti emuvunane ng'oyo naye si kukwata abantu ne bateekako ekintu ekitaliiyo webale nnyo kati abeebusiya njagala bagamba baganda bange mbagala nnyo struggle nga lwobulinaku mumanye embeera balutegeera nnyo busiya buliyo amawanga gonna so mwebale nnyo njagala mu kintu tukikunywezeza eddala mumanye ebyaffe byabula mu busiya be bajjamu ne bafuula busiya nefuuka ekikebe ekitalimu kintu kyonna naye nze nga mwana wammwe ndi wano mbazamu essuubi nti bwe tunakwatira wamu naddala mabachi ne mumuwa support ne mutuwa Kyagulanyi support ne NUP yonna wamu ne tufuna Uganda empya buli kimu kijja kuteerera ate tubeere bulungi mubeere bulungi mukama abampeera empya paka wikejja munga abankomere assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi.